gwawo. Okay, tuli ku nsonga za Ndagamuntu kasooke atuwe biri awo. Sebu atubulira kale Sebugawo nga bakyetereza luli twajja wano netwogera gavumenti yavaayo neerungamya negamba nti no national IDs oba Ndagamuntu azina kuba for identification nti ekyamazima nze nabbanja era ne ID yino nini namba yazaliwa mwaka gwa 2002 Sebugawo madde nsaba munange okole. Kale babala nyo saimo atene muganda wange hafi nomulabya BBC final program sumula ate nakanyomero sumula tuche nze Sulaiman Sebugwawo ndi ne Robert Kalemera okubanga ate akutusako ebifananyi olunaku olwaleero tutindize olugendo ate ne tujja mu bitundu bya Natete tusobole okubanga ate twogerako n'abantu abamu bannayuganda abawangalira mu bitundu byenu ate ku nsonga ekutte akati ensangi zino yebuvuddeko National Identification Registry Authority oba NIRA yavaayo netegeeza nti omuntu yenna okubanga agenze mu bawozi b'ensimbi oba bamanerenda okubanga afunayo akasente kirungi kyokka kikyamu singa omuntu ono asingayo Ndagamuntu ye nga collateral. Kakati bannayuganda bangi abazze banyigirizibwa mu nsonga ng'eno era naffe tutindiza olugendo tusobola okubanga tetwogerako n'abamu kuba NIRA yatusesa negamba nti egenda baayo ekwatagana ne poliisi balabe okubanga ate munnange ate boolyawo basobola okubanga bafutizaawo bonna abakubanga beewola ne basinga national ID. Wani amanya go baba? Amanya nze Mutegombwa Mwanje Maliki. Ensonga ya national ID okuba nti ogenza okwewola n'ogisingayo gwe ng'omuntu okusokera ddala ekututte etya? Bamanenda tebaali badde babi naye obuzibu bwe bayina nti batuwa ssente zaabwe kati tugenda tufunamu obuzibu nga ffe abantu era tuvuga bumanyira omuntu nti tufuna obuzibu naye ate bwe bakuwa ku ssente zaabwe nti obakala emitwalo 3 bakuwa emitwalo obasaba 3 ne bagamba bajja bbaliza emitwalo 36 ate ne bakuwa ezitaweze kuba kati bwe basaba 3 babagenda kuwa emitwalo 27 mu kakaaga ate ng'olina bbaliza 36 kakati bw'olwana ennyo obaddiza emitwalo gyabwe 36 naye nga wayiseemuko ku budde kati obenda ku nga 2 oba 3 baddemu ne bakuba fayini ya mitwalo nga 3 kati ogenda okuwunzika nga mitwalo 27 gye bakuwadde oba wadde ate baba baagalamu ate amagoba ga mitwalo nga 12. National ID yo ebeera etya mu mbeera eyo? Ebeera safe? Babagina bagitereka naye kati ng'eyange bagitwala banga kikati kati ndi myezi nga 6 bagitwala kuba bankuba fayini eyasooka nenjibawa ne bangambira bazeemu era okukuba fayini endala kati awo nange nanyiigira nengamba butuufu siyinza kuddira Ndagamuntu eyo ku mitwalo 36 ate mbabawo amagoba ga mitwalo 12 zira temakyebandekedde. Kale webale nnyo muzeeyi ogamba otya? Yimuka jangu nze ndi fiti kazeeyi mpozi mmwe. National ID yekuyamba? Eyange tekyanyamba. Lwaki? Ensonga eriwo eri nti mu kwewola akasente bwe kaba kangi nga amagoba gansusseeko mba nina gibaguza. Akasente bwe baba kampadde andi kati kyentegeeza kye kino nti bwe bampa emitwalo 4 ku ID yange essaawa eno nze nennemererwa kitegeeza mba ngibaguzizza kati abo baba bagiguze kati abo mba sikyalina kyenjagala. Okimanyi nti national ID property ya government si? Tekyali property ya government ku lw'ensonga essaawa eno eggwako eya government teggwako lwaki ezaffe ze ziba ziggwako. Nosalawo kola ki? Njibaguze bampa akasente kalinda wakabaguzanga mmeka? Duplicate bagitwala eyo 15 nagirya 4 nayo nekayitiramu awo nayo ne banjibalekera. Kati singa otuuka ekiseera nga weetaaga kaŋŋambe passport nga weetaaga national nga Ndagawa ndiwe Natete nva kyengera gye nsula njija Natete kola mirimu gyange awo ate mba Ndagawa sigenda Bulaaya kikirowoozo sikiina era tekiriba nayo ndiwa wano katale kati awo Ndagamuntu teyinawe ennyambira nga nze mpozi bagambe nti Ndagamuntu teggwako bweba teggwako awo ekola ki esobola okuyamba era osobola okulwana n'okola ki naye neggwako 210 n'emeka ng'ogenda olwo mba ngenda funa ntya
olumba ngenda kibala ntya nganze ngeggweddeko ate nabali bagikwatiddeyo kati olumba nina gibaguza nesigalayo nze nensigala mu bulamu bwo oyagala kutegeeza nti mu bulamu bwo wooli tolina kyewetaza Ndagamuntu essaawa eno sirina kyenjagaza mpozi byadda era sirina automatically kyenjagaza kati ki ekikwogerako kyotambula nakyo ekikwogerako nze nganze neeyogerako boyi kankwesonyiwe musajja gwe owaayi Ndagamuntu oyina azitwala dda ani yatwala ababanerenda weewola kusendeza abaana eyo bagitwalira ku mmeka mitwalo 3 n'ogibalekera banga kikati ebbanga kati litutte emyaka ng'ebiri gavumenti egamba ekyo kyemukola okulekayo Ndagamuntu kyamwe kikyamu anti kati era gwe gulinga omusingo kubanga era wootuukayo oli tajja kuwa sente nga otutteyo feesi era ajja kugamba genda oleete Ndagamuntu kubanga ebyedda tebyalingako Ndagamuntu naye kati ebyakakati biriko Ndagamuntu lwaki totwalayo sente zaabwe nofuna Ndagamuntu adi kati sente nandizitutte era sente nazitwalayo naye sente weziweza weeks nga 2 nga oba neziba wiiki emu bweti nga zimisinzeemu kati ate endala baba balina okwongeramu kati ate oba otutteyo zino ze baba bakubanja zibanga amagoba gaabwe kati ate ne batuuka wali ne baga nti awo ategedde nti ennaku 2-3 zeoyisizaamu ezo nazo zeeyongeddemu ki amagoba amalala kati n'okomekereza ng'era kyobadde olwaniridde okugjayo Ndagamuntu eri tokifunye kati olw'obusungu obungi n'osalawo ogibalekere kubanga n'abasirikale bennyini era olukukwata abasirikale olukukwata bakusaba Ndagamuntu kyokka olugimuwa muyo gye yandigisomyeko ate amenyamenye n'akubuuza Ndagamuntu eriwa kyokka nga atagiina atagimenye kati enjawulo kitegeeza tubeerewo nga tetulina bitwogerako ndowooza y'Abannayuganda abawangalira mu bitundu by'e Nateete si yange nga Ssebuggwawo si ya Robert Kalemera ali ku kamera nkakasanga ne Saimo oba Hafi tekuli ayinza kukkiriza nti endowooza yaabwe kuba si yaabwe Sulaiman Ssebuggwawo Ssaabasajja Kabaka awangali kale Waiswa yaddako wano atubuulire oba yeetegese lwaki yagamba munne titoli mulwadde Sumulula twecce tuwe ndowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno